Nayogera obubi ndowooza nagenda nempitawo waliwo okuyitawo nayitawo nagenda neŋŋamba nti nayogera kuweki ku mutabani wange afande Bobi Wine neŋŋamba nti kekyanga mu parade era neŋŋamba naye ate nekula nakyogera kenyini nagamba naye ndowooza nyinza okuba njogedde bubi nakati nziramu okugamba nti nayogera bubi ku former presidential candidate mutabani wange Bobi Wine commander in chief to be waliwo olupapula lw'amawulire olusinziira mu ggwanga erya Kenya lumanyiddwa nga The Standard lwavuddeyo ne bubaako ebigambo bye luwandiika ku General Muhoozi Kainerugaba. Okusinziira ku bigambo bagamba batyobodde bwe bavuddeyo ne bagamba nti General Muhoozi ono decorated general decorated star 4-star general decorated baba bategeeza ki omuntu omutone general webyo general wa Rakizale general webyo general omutone tone okay olupapula luno lwavuddeyo ne luwandiika bwe rutyo General Muhoozi azzizaayo omuliro kyokka ate abawagizi be nabo bateeseteese okwekalakaasa onaabiwulira mu ngeri y'emu Mwami Museveni nga bwe yakola abantu b'e Busoga n'abawa obukadde 100 balekerawo okwogera ku biruma abantu bannamawulire kiyakola e Busoga olunaku olwajjo kiyakoze mu bitundu by'embalala n'abayo yabawadde 10 ogenda beera ng'obitegeera kakati General Muhoozi Mwami Museveni yateekayo ssente asasula 10 eri bannamawulire okwetoloola regions zonna mu ggwanga kyokka mutabani we General Muhoozi yali mu kuyita bannannyini mikutu okuwa ebiragiro yawa biragiro taata ye n'asasula ssente awo we tuddiramu tugamba tujja kiwulira era tukiwulira mu ngeri y'emu wabaddewo olutuulo olunaku olwaleero wakati w'abakakiiko k'ebyokulonda ab'ebyokwerinda mu Kawempe okusala entoto butya akalulu we kagenda okutambula Nalukoola akubye ayuzizza ogenda beera nga byonna obitegeera. Waliwo omukyala ono wa NRM avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba mbu abawagizi ba NUP ba hooligan era n'ategeeza mbu abatagwanidde na kubeera mu ggwanga kubanga baleetera eggwanga okubeera mu insecurity okubeera nga teriri mu butebenkevu nga liri matigga ekitegeeza abanga agamba tebagwanidde kuba mu ggwanga lino byonna ogenda kubeera nga obifuna. Omukyala agenze mu maaso n'okuba nga ayogera ebigambo ebyo si mulala yoyo ku screen ye wabula nga tukyatunuulira oyo luno lwe lupapula lw'amawulire olwogedde ku General Muhoozi The Standard okitegedde kakati ate tubadde tuli awo ne zireeta Katamba abaana bakubye Katamba yavuddeyo n'agamba nti alina ebyama bya Bobi Wine n'agamba mbu Bobi Wine singa takoma ku bantu be ne balekerawo okubeera nga bamulumbagana agenda kumwabya kakati abaana kye bamukola bagamba newankubadde Bobi omusajja alina famire aba atya nga gwe Katamba nga gwe gwaterese ebyama abalala tugenda beera nga tutuukayo wa Katamba mutukkirize akatono nnyo tukole bwetuti then tujje tusobole okubeera nga tuseseetula emboozi wamma egw'amakerenda. Twagala kutandikira wano ebigambo nga bwe bitandika. Abasajja baatugamba nti PLU ndoozera bwe kijja bwe kityo PLU bali ba mmere ne tugamba nedda musaaga ne bagamba mulimba abo mubalaba bwe babanga byakulya byonna ebirala babizza ebbali kasita guba muceere ng'ate gwa piraawo n'ebirala babiva tugamba mulimba mbadde ndi awo ng'angwa katambi ate naakulwisa ke kano ku mmeeza katusooke tulaba akatambi kano then tukomewo tweyongereyo n'ebirala okay ngamaliriza wawumula awani awa mutabani we General Muhoozi awali kubanga yajja kuba wamuliye
Munsonyiwe tuddemu wano katono nnyo owulire ekigambo Balamu kyagamba abaana bano. Katono nnyo tuddeyoko wano. Onootegeera nti ddala kituufu ono piraawo. Twagala jjajja ozambe. Ngamaliriza wawumula awani. Awa mutabani we Jena Muhoozi. Awani? Kubanga naye ajja kuba wamulye. Awulidde kyabagambye? Abagambye atya? naye ajja kuba wamulye. Abagambye mulye. Naye ajja kubawa mulye. Kitegeeza baabazuula nti bo bali. Nti bali. Abawagira PLU Baabazuula nti bali. Essuubi lyabagwamu. Baasigalira kulya. Kakati baliwo ku byakulya. Tweyongereyo. Ajja kuba wamulye. Twagala Jena Muhoozi. Nze Ibuuto. Jena Muhoozi. Jago kayimba wano kakubire. Jago kayimbe. Kayimba bayitani. Twagala jjajja. Neri mulala twagala jjajja ozambe. Twagala jjajja. Neri mulala twagala jjajja ozambe. Mwagala hani? Twagala jjajja. Wako wa muwani. Muhoozi kanyolukabajjali. Tuwomye siraba kumere womangezi. Tulyangako ku kijjulo kirina kino mwenza tubaawo. Nyama tugenda kuma kulya kuyanja. Bali mu kulya. Olunaavaawo nga tobalaba ku paalamenti nga beekumyeko omuliro. Balinde. Tugenda kuvaawo. Tujja kuddamu kubalaba ku mulyango gwa paalamenti. Nga beekumyeko omuliro. Tebaafuna bwenkanya. Kyokka ng'ate ensi baagiryamu mmere. Yes, naye nga ebyo ebituukawo singa okwata obulamu bwo omuntu omukyamu. Okitegedde? Kati future yaabwe tesukka mu kulya. Tebasukka waawo. Awo tebasukkawo. Kati ekyokulya amagezi wegakoma. Abagambye mulye. Naye njagala kujjukiza bannayuganda. Okay. Byonna bye mubikola naye ensi esaanawo. Kituufu. Byonna mubikola naye ensi esaanawo. Museka naye ensi esaanawo. Nzikiriza mbazeeko emabega. Eggwanga erya Congo Mobutu Sese Seko yakola gasiya gwe yakola yenna. Abakongo endongo n'etojjera. Mu biseera we yabeererako endongo we yabeerera ey'amaanyi mu Congo. Okay. Yabawa amasanyu n'abalekera buli kimu. Kumbe abazimbira ebizibu bye bayitamu olwaleero. Bitya. Nti olwaleero twetute mu bulamu obwa Rakizale. Abaamalayo edda. Obulamu bwatwamalayo. Olina gye nakuwa ng'ensonga omuntu alina amagezi gy'akuwa. Amabaala gasola gakola. Temulaba emirembe. Eri Kongo bino bye tulimu byaliyo. Kongo bye tulimu leero byaliyo. Mobutu yabawa bo kye baayita emirembe. Kumba abasimirako ntaana. Kumba olwaleero abasimira abaana n'abazzukulu okufa. Era ebiseera bya Mobutu endongo yavuga Kongo wano. Kongo yajojobi yegwa Afrika wano mu ndongo. Neringala waabwe. Iye n'abawa amasanyu. Kumbe ensi bagenda gikaabira mu maaso. Leero tuli wano. Balamu abawa byakulya. Mugenda kweyokera ku paalamenti enkya. Bwe kiri. So twagala kubeera nga tuvaayo eyo. Nga tetunaba kubeera nga tugenda wala. Njagala tusookewo omukulu amanyiddwa nga MC Cuts. Oyo. MC Cuts nabawadde ebigambo bya Cuts olunaku lwabadde lwajjo. I think ndowooza tubiddemuko katono nnyo. Then abantu babuulire kiki ekigenda mu maaso internet eyaka omuliro. MC Cuts yasibyeko olunaku lwaleero. MC Cuts bwe gaba masannyalaze bamuwadde baba 7 feevi. Gasukane ku 3 phase. Naye gonna gamugendako gamuggweramu gamwokya. Amasannyalaze agayita mu Cuts siye mutono. Gamuyiseemu dda. Agenze ku siriiminga. Oba akalira akawulira simanyi. Si butakawulira. Amazima gali nti okuba we yabyogedde tannadda ku internet. Era tannaba kudda. Abaana bakuba.
ekyo kasita kituukawo kasita weesembereza omukulu waffe. Aya basi kale katuulye MC Cuts n'ebigambo bye. Mwenda Kigamba, I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Today I stop there. This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, Sentamu, between me and you, Uganda Police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you. Oyo ye MC Cuts n'ateekako omukono Katamba. Mbadde ntunuulira abaana ku internet. Yes. Bannaye bino si bya violence. Yes. Njogera abaana bye babadde boogera. Tetumanyi lutalo lwa Katamba luva luddawo era agenda dukomyawa. Abaana nga bagamba nti mwegendereze. America yasiba sente ezigula eddagala ly'obulwadde bwa mukenenya. Yes. Abantu abamu bwe mubalaba nga batandise okwogera bokka mubakwateko mubakakkanye. Ojja kusanga ng'oli amaze ennaku tamira ddagala. Obulwadde bulinnya. Waliwo posti gye baakola 2-2 nga bagamba nti MC Cuts avudde mu ddwaliro agenze ewa City Pastor Tycoon. So posti yamabegako nno dda era singa obeera nga ogenze ku mukutu abaguyita Bobby Giant ojja gisangayo. Kakati ebyo byonna ng'okyagenda mu maaso n'okubeera nga katono nnyo ng'okyagenda mu maaso n'okubeera ng'obibuuza era oba obyebuuza. Njagala kutegeeza waliwo omwana wano atugambye abaana mbutuufu byonna bye bakola ali no mukutu gwa mawulire mulamba gugenze mu maaso n'okubeera nga gwogera. In fact si kwogera ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa 2020. Yes. Omwezi gwali gwa January. Omukutu ogumanyiddwa nga Showbiz gwafulumya gye batuuma Blast Stories. Yes. Eze kwegamba Blast Stories zezo ezikubye ezikutteyo. Gwafulumya nga gugamba MC Cuts escapes from rehab. Yes. Declares himself mentally stable, runs to top city pastor gy'obadde oyogerako. Omukulu yadduka mu rehab. Yaddukira wa pastor Bugembe. Mbijjukidde n'obijjukira. Mbijjukidde. Ate tebabasabira ne bawona. Yadduka mu rehab. Okitegedde? Omukulu awandiise naga MC Cuts yatoloka ne mu rehab. Oluvannyuma lw'okwerabira nti kati afunyemu akatereeramu akangubanguba. Abalala ne bagamba waliwo kibaaga ekibadde ekinene nga bagamba ebyama bibi abitwala. Sajjime njaga tutunuulire. Bwe natunuddemu katambi ako nenkekenenya bulungi. MC Cuts yatugambye nti akuumidde ekyama okumala emyaka 10. Tuli mu 2025. Singa obalabalamuuko n'oddayo emabega ogenda okufuna emyaka 10 ebeera 2025. Kati ekibuuzo kyange kiri nti mu 2015 MC Cuts yali yanga boy nga bw'akyogera. MC Cuts kati okwogera kwekyo waliwo akafaananyi akatambula akagamba MC Cuts yaliwo mu kwaniriza. No, in fact Uganda ng'efuna obwetwaze MC Cuts yaliwo. Olaba MC Cuts oyo gwolaba essaawa ezo y'omu kubasanyusa abantu nga Uganda efuna independence.
naye bituufu bituufu y'omuntu bwakyabenku nga bo kyabajulize namugongo MC Cuts golabira ddala ate abantu abamu njagala kati buno obaka bugende wali yomu abakola ki abakyabenku ezaayo kyabajulize namugongo kati buno obaka njagala bugende wa MC Cuts anti fenna buli muntu akola ensobi yes okitegeera anaye njagala atabeere musajja nnyo buli muntu atayina ebyafaayo bye kubanga nzijukira ne MC Cuts naye ayina ebibi bye kati goboleta ebyafaayo by'omuntu omulwanyisa essaawa zino ansuubira wandibadde oleeta ebiri current singa obadde oŋŋamba nti Kyagulanyi ayina kye yakoze nga kiri current naye akati ali mu byafaayo bya president nedda bano abantu kye batamanyi obulamu bwa Bobi Wine bwonna buli open yes tewali kyogenda mwogerako abantu kye batamumanyiiko ne byogenda omwogerako leero obireete ogenda kusanga ng'abantu kankuwa ekyokulabirako gavumenti yayagala okukubisa Bobi Wine ekyenjaga yes wakati ku nomination in fact twali ndowooza mu campaign bakuba ebipande bya Bobi Wine ng'akutte omusokoto gw'enjaga omukka gunyooka yes mbijjukira ne babibunya electoral commission ground yonna naye abantu babuuzanga kimu bw'abanga anywa enjaga bannange mutubuulire kika ki naffe tugiwe abaana baffe nabo banywe okweyo enjaga kati omuntu omusiru yagenda okulwanyisa Bobi Wine ng'akozesa ebyafaayo bye efull yagenda okuyimirira akozesa ebyafaayo bya Kyagulanyi tyamulwanyisa kati gwoba musiru emirundi nga 74 kati kugamba ne bane MC Cuts waliwo mutunuulira kati olwagenda tuwa ebyafaayo tukyawe Kyagulanyi gwe yatuwadde ebbanga kinga tebijja nange nakanyiza kulinda natandise nyimiridde tuveko kananga ntudde nena kwebaka banammwe ab'oku social media to be honest temulina kate Cuts waabwe nze muno muwulirirako ennaku nakuki tuveeyo katwolekereko munda mu ggwanga erya Kenya okay wakati ku kiwandiiko ekifulumye mu mawulire ekyo kye mulabaawo atuwuliriza mukwano gwange General Muhoozi Kainerugaba olupapula lw'amawulire olumanyiddwa nga The Standard luvuddeyo ne luwandiika ekyo ky'olaba Foster Bruto General waffe naye kandowooza olupapula olw'engeri gye lwawandiise kati lwatuwadde ensonga lwaki General Muhoozi teyatusuubiza kuba Kenya mu weeks 2 ndowooza kati agenda kubalumba kaakati lwamulumbye tajja kukikola ate nga lwaki takikola wulira ebizze bwe bamaze okuwandiikira General waffe otyo agenze mu maaso n'okubeera ng'ategeeza wuliriza luwandiise bwe luti General Muhoozi is a decorated soldier in the Uganda army gundi nnyonnyola abantu nga kinyonnyola ku General waffe nedda nnyonnyola lupapula luwandiise olupapula lwa The Standard okuva mu ggwanga erya Kenya nnyonnyola bye luwandiise tosavuwaza anti kyekituufu alugambye nti Muhoozi Kainerugaba kugamba is a decorated soldier decorated underline that decorated bas yen munnamagye omutoneetone kiddemu nkuwa obwa Ssedduge ye munnamagye omutoneetone atuwuliriza decorated tusoma biri muno yes si bwe kiri teteekamu ekyaffe in the Ugandan army mu magye ga Uganda yes however the mosters yes the officer gets kyamayinja amangi ba officer ge bafuna officer ge bafuna the more erratic he become nti amayinja amangi officer ono gafuna gyakoma ofuna amayinja amangi gyakoma okuba ekizibu gyokoma okufuna ebitiibwa ebingi boogera ku omu gye n'omu boogera ku omu CDF waffe kubanga bagamba otyo nti however the more stars the officer gets the more erratic he becomes he boogera ku jeno kakati ne bongerayo
he quit social media. Yava ku social media. Social media platform X. After a series of diplomatic gifts. But his return has seen him make more controversial statements that threaten relations, threaten regional peace. Okay. Mbu yava ku mukutu ogwa X. Oluvannyuma lw'okukola kwegamba series z'ebiboozi ebitagase bitalina mulamu. Naye bwe yakomawo ku X n'akomawo ne controversial statement ze controversial bye bitakwatagana. Oba yali agenze kusoma byanadda ayongeremu. Tokikola. Bwe kiri ate batandise wesomero egindi. Kale. Katomanya nga baade bamusamoninga nadda. Kakati bagamba nti statements zino ezimalawo emirembe mu regions. Kakati bongere ne bagamba family unites and the media ne basooka bakuteera waawo bu dot awo dot kyebutegeeza nze naawe weeyongerereyo. Kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso n'abawagizi ba General Muhoozi tebanywa guteese ne bavaayo bagambye batya. Bagambye njagala kubeera nga njikufunira ano mu bujjuvu bwayo nga bwe badde abawagizi ba General Muhoozi bagamba General Muhoozi's PLU Pilau supporters have threatened to protest at Kenyan High Commission in Kampala City after a Kenyan-based newspaper attacked the PLU leader General Muhoozi. The CDF General Muhoozi Kainerugaba says he won't have to do anything against the Nicopotius. Bannange kyekigambo kirabika nakyo kinnemye. Ngereza. Oluzungu lufa kinange. Agamba Muhoozi nti tagenda kunyega kigambo kyonna ku lupapula luno olutayina makulu. Ye n'agamba wabula ngenda bikwasa mukulu wange my big brother. Omwana oyo ne ba brother ba batagwayo. William Ruto ajja kubakwata bonna obutasukka lunaku lwa Mande. Bonna ajja bakwata abateeke munda. Kugamba ebiragira biwaayo no n'abiwaako n'eri. Yeerabidde nti yagamba ajja bakuba. Mu weeks 2 ate social media teyeerabira. Kale bye biri ewa General Muhoozi abasajja bawandiika bana abasajja oba baba tebatya ba General. Sebo bagambo decorated General. Yes, eriyo kugamba tebali ngafe wano. A Foster Broster. Waliyo baba namawulire nga bo bayina eddembe lyabwe. Kale tuve waawo ndowooza nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo genda wala ddala nnyo. Njagala tusooke tufune obubaka buno. Obubaka buno buva eri Mwami Museveni. Yes. Gye buvuddeko najja wano n'enkola emboozi ne mbategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni afuga eggwanga lino yavaayo n'agamba bannamawulire ng'asinziira mu bitundu by'e Busoga wali n'abagamba nti bakolera emikutu emyavu girunkupe kyokka nabo baavu era ekyo kye bakola kibaleetera mbu bannabyabufuzi abamu okubeeyambisa oba owulira okubeeyambisa ne bakola ebitajja lwansonga nti bakolera emikutu emyavu kati nga munnabyabufuzi singa ajja n'amwokyayo weesanga nti amukolera mbu era kino kye kibaviirako okwogerera gavumenti ebikikinike ebitali bituufu byetakola kakati ab'e Busoga n'abookyayo obukadde 1,000 ne babussa mu nsawo 1,000 n'abagamba akambookyeyo awo osanga munaasirisa ku mimwa okiragedde ebyo ebirowoozo n'abiziba olunaku olwajjo we bwazibidde nga Mwami Museveni enkola eno eri mu kutambula akafudde kabadi okitegedde olunaku olwajjo yabadde mu bitundu
byekiruhura eyo njagala kubeera nga nfuna statement ye nebadde ku Cruise FM era yeeyo. Yes, bagamba nti sijja kusoma kisooka kino kanjogerewo. General Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okuba nga akwata obukadde 10 nga bwe yabuwa bali. Obukadde 10 n'abuteeka mu nsawo y'abannamawulire abava mu Ankole region okuboostinga enkonome yaabwe n'abawa n'emmotoka kika kya kivaani mbu basobole okubeera nga bafuna ku kasente mu nsawo. Mmotoka abawaddemu. Simanyi Ankole region erimu bannamawulire bameka. Okimanyi nti abawadde obukadde 10 nga Mpuuga yabba 5. Bonna gwe naye gwe ate ekyo kituufu. bonna bawadde 10 kyokka Mpuuga omu yabba 5. Yabba 5. Bagenze maaso n'okubeera nga bawandiika ne bagamba nti General Museveni agenze maaso olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwakuna, yagenze maaso n'okubeera nga atuuza meeting y'abamawulire wali mu Ankole mu Erwakitula mu Kiruhura district. Agenda maaso n'okuba nga ategeeza bannamawulire nti mukolera media houses ennaku kyokka nammwe muli baavu. Kino kibaleetera okwogera gavumenti ebikikinike nga mukozesebwa bannabyabufuzi. Era n'agenda maaso n'okubeera nga gakamba supporting n'obukadde bwange 10 naye nina kubeera nga nziteeka mu ssako okusobola okubeera nga mwenna zibaganyulwa. Bukadde 10 mu nsawo. Kakati gwe balabalamu bannamawulire bali bameka mu Ankole. Kakati ekyo kigattireko nti taata ali muggulirira bannamawulire baleme kwogera bigenda maaso mu nsi. Ali muggulirira bannamawulire baleme kwogera bigenda maaso mu bitundu byabwe mu regions gye bava. Ebizibu by'ebitundu ebyo bisigaleyo ng'abantu bafa nabyo. Kubanga aguliridde bannamawulire abasitula eddoboozi ly'abantu odituusa mu nsi. Kati bannamawulire bano abandi badde bayimirira ku mireereetu egy'enjawulo ne babaako bye bagamba bannabitundu ebyo bategeere bigenda mu maaso basirise abasirisa. Wabula ng'asirisa abantu b'omu bitundu, kakati ate ye mutabani we yawadde kiragiro, mwenna bannannyini mikutu kakutanda n'otalipotinga mu ofiisi ye. Kakutanda eyo yensi. Nkugambye nga tutandika nti Mobutu Sese Seko yaleka abantu ne bakuba endongo, abantu ne benjoyinga amasanyu daba Kongo bweri essaawa zino. Leero bannayuganda bawoza simanya twebaka kutulo. Otulo teweebaka ojja tutegeera. Waje tuva. Ojja kukitegeera. So njagala kubeera nga onvaawo nkugambye omwana agulirira. In fact ye tagulirira, alagira. Mukulagira ng'akoleramu n'okujooga nti Minister wa Information yamulese ebbali n'alagira ate ow'abaana n'abavubuka akuŋŋanye emikutu gy'amawulire. Ati munnaye oli akola naye. Now awo njagala nawo tukwate ekkubo tuveewo. Bwe tuba nga omanye nayogera obubi ndowooza nagenda n'empita. Wano we tuwolekedde we njagala owulirize bulungi mukwano gwange atuwuliriza. Emirundi mingi Speaker of Parliament Anita Amongi avaayo n'alabikanga ebigenda maaso by'atamanyi. Kyokka ng'ate byonna abimanyi. Naye ng'abimanyi. Yavuddeyo n'ategeeza nti tamanyi nti ekitebe kya NUP kyalumbiddwa. Ne mu butamanya ate n'atugamba nti yeewuunyizza nnyo abakadde okuva e Teso okujja wano. Njagala tuwulirize ebigambo bye. Ono ye Speaker of Parliament. Tugenda kukwata kigambo emboozi gye tuyingidde kati ya kigambo ku kigambo. Twolekedde. Speaker. Were raided because I didn't know that they were raided. Me, I didn't know. Omukyalo ono agamba nti ekitebe baakirumbye. Nze nga mbadde simanyi nti no baakirumbye. Ogamba naye yeebuuza. Abadde tamanyi. Ekitebe kya NUP baakirumbye nze nga mbadde simanyi. Yeekangabiriza. Actually, I didn't know because I'm not there to hear
whatever happens. Amazima tamanyi era taliwo kubeerawo nga awuliriza buli ekigwawo. Okitegedde? Nkitegeera. I was only very disappointed when I saw my old man from Teso. Naye yabadde disappointed. Yabadde just disappointed. Yeah? Bwe yalabye abasajja abakadde abavudde Teso. Bambi kyamukutteko nnyo. Bwe bawamba ekitebe kya NUP teyamanya. N'aba abasajja abava Teso abakadde baabawambiramu. Naye bino teyabirabye ebyokuwamba ekitebe. Yalaba bali eri. Yalabye bali basajja. Yes, Speaker Nalongo. And I'm going to follow those old men paraded in NUP offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Agamba nti oyinza otya okwata abasajja abakulu abo abakadde n'oba paradinga awo eyo gye balina okufuna compensation yaabwe. Waliwo gwe baakaka? Gwe buuza waliwo gwe baayita? Lwaki olowooza bo bannamukadde beesanga nga we balina okujja obuyambi ate ne bavayo nga tebakaaba? Joel Ssenyonyi nno wano yamwanukudde, kyokka nga Joel Ssenyonyi amwanukula yabadde amugaana omwanukula. Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. Agamba nti compensation zikolebwa mu Parliament. Era ekyo tetugenda kukikkiriza kuswaza abantu bava mu Teso. Ekyapaana. Bagamba Alam Aramain. Ne kavunulwa katya. Batu Kamala byonna najja. Right, Honorable Speaker, our political party, our doors are open to anybody that comes to us to advocate for them. So elders from Teso came to our office. I don't know if you wanted us to chase them away. But they came and raised their concerns and said, please advocate for us as Teso war claimants for us to be paid. We received them. I don't know what's illegal about that. Honorable Speaker. Kakati awo bamugaana ate okubyogerako amugamba eyo ensonga ye Teso ya mulundi mulala kyokka ye agireetedde wano. Agaana Joel Ssenyonyi okumulaba mu kamwa. Okitegedde? Amugaana ojjoge agamba nedda anti ya Parliament. Kakati bagituleetedde tugituuse mu Parliament. Kati Speaker ye agyogeddeko nga teri abimusabye. Kakati ate ono ayagala okumuddamu ate amugamba toyogera. Ekyo manyi we bakiyita? Bakiyita impunity. Ekyo tweyongereyo wano tujja ku mboozi ekyasinza okunnyiiza. Emboozi ekyasinza okunnyiiza be bajja ati we bakubidde munnamawulire. Kibi nnyo. Yatuuse mu Parliament naye njagala owulire ensi eno. Eno ye Parliament etutwala. One, I think government needs to tell us what the exact role of JAT is. I don't know what they're doing in a by-election, but also what are we doing going after journalists doing their job? Joel Ssenyonyi abuuza Parliament JAT omulimu gwayo ki? Omutongole. Ekola ki mu kalulu? Akekawempe. Okutuuka okuba munnamawulire ali mukola omulimu gwe. Ogwo omulimu gwakola musango. Si musango ate okavalinga amawulire ag'enkyukakyuka nago teguba musango. Wuliriza. Kwata Nalukoola kati nga njagala fula shoot. Babaddewo nabadde ne Davis owa BBS ne mugamba Davis be careful. Kati ne mugamba kola ki be careful. Bayasajja balika bagala kwata ate Nalukoola naye tebagala ki tebagala kamera. Kati kyesijjukira abasajja ababadde mu bbulaaka bazze nga batuvaako emabega kati ne basindika bweti okuva mu position kati bwena sindise ne ngamba afande kamera yange ogera joloola kati olwo omulala we yaviiridde eri najja nakuba yabadde akutte batuninga nnene nakuba walo ku mutwe kati omulala nakokinga ebundu ng'ayagala kumukuba
kati ekyanyambye obutakuba nagudde mwala wansi. The other day, the Right Honourable Prime Minister said that owulidde omwana engeri gye yasurvivinzeemu. Yes, kwegamba emagomba ayinza okuba nga yasimbyeyo kitooke. Taba kugwa mwala n'amasasi gandi mukutte. Lwasonga nti bawadde oba oliawo. Okitegedde. So Rope ayongerayo. I normally make government look bad. And then she actually used the word that is not in the English dictionary. She said, I'm always dirtying government. But there are things that government does that makes it look dirty on its own without my help and without anyone's help. I don't even know if the Minister for Information and government generally has reached out to this journalist to establish the goings on and ensure that he gets proper treatment. The right agamba nti gye buvuddeko awo PM Prime Minister Nabbanja yavayo n'agamba nti nze njagala okulaga gavumenti nti eyina bibi byokka oba njagala gisiiga kifaananyi kibi. N'agamba naye waliwo ebintu ebikolebwa gavumenti nga tebyetaaga nze kumala kubyogerako nga yo yennyini yeeswaza. Yes. Oba okitegedde? Kakati wulira minisita bwe yayogedde. Honorable Prime Minister yesterday but one made a statement when the leader of opposition made a statement here. What he's saying, we sympathize with the person who has been injured, and also to note that some of these actions are not sanctioned by government, but also it is important, you can imagine now, it's important that when you come on the floor of the House, you come at least with some details so that we know where to start from. Like now, you are claiming that these people who beat this person are members of JAT. How can now government know at this material time whether this was a police person, whether it was a goon or something else? So it's important, Madam Speaker, that we take, while this house is a place where we should represent our people. While this house is a place we should represent our people. It's a place of record. It's a place of record. It's a place of action. You are not going to come and say JAT people or police or military. We don't know, but we shall cross-check what happened. Bigambo by'owulidde awo. Yes, sir. Bagamba Rope abagambye nti bano aba JAT bakola ki mu bantu? Bakola mulimo ki mu by'okulonda? Omukulu amugambye nti byoyogera biyinza obbeera ebituufu naye tetulina bukakafu. Tukakasa tutya nti abo ba JAT oba bantuntu abaavuddeyo abalala? Minisita agamba mbwabo bayinza obutabeera na basirikale. Era agamba nti olulala Rope bw'abanga ajja okwogera byayogera ajje n'obukakafu. Obukakasa nti abo ba JAT. Kubanga abuuzizza ffe tukakasa tutya nti abo ba JAT. Nti abo ba JAT oba babyakwerinda oba bantu abatamanyiddwa. Nagamba gavumenti mugiyambeko. Mu katambi ako omukulu agamba Joel Ssenyonyi tamanyi era bw'aba ayagala kuleeta byaleeta mu Parliament ajenga n'obukakafu. Joel Ssenyonyi abaanukudde. Kirungi nnyo okubeera n'abakulembeze abato nga bakyali sharp. Abaanukudde bw'ati. Honorable Lob, it is very, very unfortunate. It is very, very unfortunate that whatever happened to the gentleman in the hospital, that is regrettable. But kibi nnyo nti ekyatuuse ku muvubuka oyo era tukyejjusa oba kyejjusibwa. It is regrettable. Yes. Speaker bw'agamba. What we need to find out, because nobody is above the law, what we need to find out, who in particular, because I believe there are other people, there were other journalists who were there. There could be somebody who could have taken a picture of the person who
brutalized the patient. Let's have that information, and then we make a follow-up of that information, and we take action. I mean, government cannot sanction and say, go and brutalize so and so. Who is that person to be brutalized? Speaker agamba nti mu Uganda teri ali waggulu w'amateeka. Bwekiri? Si bwekiri. Jeno Muhoozi byakola ani amugambako? Ati bwe bali mu buyinza. Okubeera mu buyinza tekitegeeza kubeera waggulu w'amateeka. Naye yatulaga nti teri ali waggulu w'amateeka. Era ayongerayo n'agamba nti gavumenti tesobola kukkiriza kulaba ebyo bikolwa nga weebiri. Gavumenti tesobola bikkiriza. Tesobola kubikkiriza. Kubiraba nga weebiri. Okiregedde? Era basaba Rope aleete obukakafu nti byayogerako bye bituufu. Now, regarding information about all of that, government came to this parliament and was appropriated billions of shillings to put CCTV cameras within town. So I'd expected government, through the Minister of State here, to say we are going to immediately follow up this matter because you have got CCTV cameras as opposed to going on quick defense. Honorable. And I can also direct you to the hospital where he is. He's in Zambia Hospital. Negwe kada akasajja kalina engeri gye kanyigira abantu amapeesa. Bonna kabalimu wakati. Asoose n'agamba nti gavumenti yaweebwa paalamenti eno yennyini nnyini biliyoni za ssente okuteeka kamera ku nguudo. Jjukira bamusaba bukakafu. Yes. Agamba ekikulu si kya bukakafu nze kuba nabwo. Tuyina kamera ze twasasulira. Zoogera ki? Mutuwe ku footage waayo mu kiseera ekyo obudde obwo. Zo zaakutte ki? Tulabe. Okitegeera? Yes. Ng'ayongerayo okwogera, Speaker n'amuinterruptinga. Alabye alemeddeko. N'amugamba, Speaker, ndowooza nkulagirire n'omulwadde gy'ali. Ali Nsambya ye Miracle. Okitegedde? Yes. Kitegeeza we bali awo. N'ebyakoleddwa baabirabye ne tebannaba yadde okusetula ekigere yadde okusindika omuntu yenna ogenda olaba ku mwana oyo eyakubiddwa gavumenti. Kati ye kyakoze nga mulaba amugaana okwogera, amugamba Speaker, bw'oba oyagala n'okulaba ku mulwadde gy'ali Ensambya, ekitegeeza nti temunnalambula na mulwadde gwe mwakubye. Gy'ali Ensambya bw'otuukayo bamuyita Miracle. Bubabuuze mu Miracle bajja mukulagirira wali. Ono Ssennyonyi muganda wange pulobulemu. He's called Miracle Ibra. Honorable, he who alleges must prove beyond reasonable doubt. You have said it is government and it is judge. Please bring. I mean, we must put these people to where they belong. We must. Ndowooza owulira. Omusajja omu ne bwe yagamba munne nti ogwo omutwe gw'okuzesa okusala ekkubo maze kiraba yali mutuufu. Okitegedde nti abantu abamu balina emitwe. Yes. Nesi gye bakozesa mu kusala naddala ekkubo nga basala ekkubo n'okusalawo n'okutunuulira ensonga nga bwe zibeera. Abamu basala tebalina mitwe nga tafuddeeyo kuswala na bigenda kuddirira oluvannyuma lw'okusala nga takozesezza mutwe. We must hold these people accountable, because if it is true that these judge people did all this, why would they beat that young man? Why? Bwe kiba nga gavumenti eyatumye bano, lwaki nsonga ki gye bayinza otuwa eyabakubisizza omuvubuka oyo omuto? Kati ono tagikaka hadithi olw'ensonga yasoose n'atugamba nti tabimanyiiko nti ekitebe kya Nuupu kyalumbibwa. Tabimanyiiko. Era yeewuunya nnyo aba Nuupu okupareedinga abakadde abaava etteeso. Yabiraba naye nga basooka kuwamba kitebe ne bawamba abakulu ne babatwala. Ebyasooka teyabiraba, yalaba ebyokubiri naye nga babyakolebwa mulundi gumu. That is a question we are asking, why and where did the incidents take place from? Tamanyi n'ekyo kyali luddawa. Tamanyi
n'oyo omuvubuka baamukubira luddawa sipiika tamanyi naye ng'akimanyi mu paalamenti ye bammemba tebawera. Akatambi kaakano agamba tamanyi. Incidents take place from Kawempe. Honorable Minister, maybe you need to check it out with the Internal Affairs. If you have the cameras there, we could be able to find out. Madam Speaker, we shall follow up and action will be taken because the security agencies are supposed to protect the citizens of Uganda, the territorial integrity of the country. So we shall follow up, and certainly we shall visit also the journalist who was injured. Minister agamba bagenda kola follow up balabe byatuukawo bitya balabe oba we byatuukirawo waliwo kamera bwe bateriiwo ndowooza babikomyawo biwedde okitegedde era gavumenti egenda kutwalayo akadde egende erabe ku muvubuka ono eyakubibwa otegedde kitegedde bwe kibanga bwe tebasobola kwogera ku CDF ayogera ebitakwatagana kati bagenda kuzuula ki tweyongereyo wano njagala owulirizeewo nnyo. What right? Let me tell you, people Ugandan listening to me, military is supposed to be under civilian rule. We put it clearly in our constitution. Why should military be the ruler of Uganda? Why should it be when it is supposed to be under military, under civilian rule? And in any case, if there is any disturbance, people are rude or something like that, where is our police? We have our police. Our police is the one which must keep law and order within the territorial of this country. This military is supposed to be watching out at the end, at the border of what is happening to Uganda, that it is not invaded. Oyo ye maama Miriam Matembe. Yes. Yaweerezaako mu gavumenti ya Tibabulwa Kaguta Museveni emyaka 40 gy'amaze mu buyinza kuva 1986. Ono yaweerezaako amumanyi ne byayogera abimanyi. Abikakasa. Agamba nti poliisi yaffe yalagawa. Omulimu gwayo to keep law and order. Bwe kiri. Agamba kiki ekyatuuka ku poliisi okubeera nga tetukyagira batulaba magye. Okimanyi Kawempe bakutuma ekifaananyi kyo wa poliisi ne kibula. Ng'olabawo kya magye kyokka. Olabawo kya jjaati n'amagye. Bwe kiri. Agamba ki ekyatuukawo abantu abalina okukuuma ensalo okubeera ng'ate be bali mu kukola emirimu gya poliisi. Agamba nayo poliisi bayinza okuba nga baagiwamba. Okitegedde nnyo. Miriam Matembe yeebuuza kakati nga bwe bagamba nti ebintu byewuunyisa. Wulira omukyalo ono. Omukyalo ono tumuwulirize bulungi. Security is not going to come and explain the nitty-gritty of who is doing this. They have not abducted anybody. The Prime Minister gave a list of all the people in the custody and the cases against them. Many of them have been arraigned in court. That abduction word is... Omukyalo ono agamba nti ab'ebyokwerinda tebagenda kujja babannyonnyole buli kimu. Naye atwongera n'atugamba nti ekyo ekigambo kye mugambo simanyi abduction mbokuwamba ekyo ekigambo tekiriiwo. Abduction tekiriiwo. Era atunnyonnyola mbu kyamabega mirembe mikadde. Kati guno mulembe mupya. Yes. Twongereyo. Still for the gallery so that the people feel, oh, our MP was talking about taking our issues to the house. But the situation is not as bad. How come for you are not abducted? Wulira, kino nakyogedde mu olunaku olwajjo. Nti omusiru ajja kubuuza, mugamba bawamba abantu, gwe nga tebakuwambanga. Era wuyo avuddeyo n'abuuza. Nabadde mbuuza eri nti omusiru ajja kubuuza, kakati laba ate bwagwa mu nvubo. Najja n'abuuza ekintu kye. Sigambye nti oyo musiru. Ngambye, John nagambye omusiru asobola okuva eri n'abuuza. Kakati ono atugamba mbu mugamba mbu bawamba abantu. Kijja kitya nga ggwe tebannakuwamba? Ng'ate bawambye abalala. Ng'ate bawambye abalala.
Why? How? Abuuza lwaki gwe tebannakuwamba. Come here, I am here. And agamba nze ndi wano nga nze tebampamba. Many others. No. You see, there is a saying that there is no smoke without fire. No security agency will come to your house to pick you out of nowhere. There will be a clue. Who is taking these guns from police stations? Who is killing policemen and women? Omukyala atugamba mbu waliwo enjogera egamba ewali omukka tewabula muliro. Agamba nti bagenda okukunona mu nju yo oba olina kyokoze. Nalukoola babadde bamwagaza ki kugenda munominatinga kye kyamukwasizza kye babadde bamuvunaana. Ndowooza wa era gwe muliro gwabaddewo. Okitegedde? Agamba nti mulekeraawo okubeera nga munenya gavumenti. Omubaka palamenti najja olw'okuba ayagala abantu bawulire nti ayogera ku bakoze eki kubakwatiddwa abduction ayongerako ono wa NRM. Nzize mbagamba nti palamenti ndowooza nja kuba njogedde bubi kankireke. Who is doing it? So when security seba agamba n'omukyala mbu ani atta abasirikale naye yeebuuza ani abba emmundu ze babba ku basirikale. Bibuuza bitobuuza. Abo bennyini abantu bemulaba be babba emmundu z'abasirikale baziteekawa be batta abasirikale yanditugambye bo babateekawa. goes to arrest them, instead of you supporting the government to have these culprits brought to book, you want to support the people that have been arrested. Really, what are we going to do? The country cannot be run like a pigsty. We must have structures. And nobody has been kidnapped or abducted. That's a lie. People are being arrested. Broad daylight, and everybody is seeing. And they are documented. Some of these people brought fake names, you remember? Names of people who don't exist. The government looked for them, not even in the national IDs, they don't exist anywhere. So they want to create an impression in the international community that the abduction is taking place in Uganda, but they are not there. Omukyalo ono atugambye nti bino ebya bawamba okuwamba ekisooka tekuliwo mu Uganda. Ekiriwo kwe kukwata omuntu emisana ttoko. Okitegedde nekyatugamba tannyonnyodde omuntu kyatannyonnyodde omuntu waba akwatibwa amukwata alina kubeera atya nga yeetaddeko kakookolo nga talina linnya. Mbadde mmanyi nti bw'oba okwata omuntu oteekeddwa mateeka ogende wa chairman n'akuwerekera nako oba n'abawa olukusa ne mujja ne munkwata nange okunkwata ne munneeyanjulira. Tuli ba byakwerinda okuva mu kitongole bwe kiti. Famire yange neemanya, abantu bange ne bamanya wawo okunsanga. Yes. Muntu ekyo si kibi. Nkoze omusango ekyo si kibi. Bwe nkola omusango mulina okunkwata. Naye muyite mu mateeka. N'abantu bange bamanye nti gundi yamututta afande gundi akulira kitongole bwe kiti era tugenda wano. Yes. Abduction kwe kubeera ng'omuntu abamututte tebamanyiddwa, tebalabiddwako na mu face, bamunonye kiro, ne bwe baba bamunonye misana bakasuse mukasuke mu mmotoka, teyina nnamba, bazibisse, tetegeerekeka, eya abduction. Yes. Okitegedde? Omukyalo ono atugambye bitebiriiwo. Era abali mu bikola basiga gavumenti kifaananyi kibi mbu bafune ssente mu bazungu. Okusinziira ku magezi ge wa NRM. I am very happy. Kakati wano Ibrahim Ssemujunganda abadde ne Minister wa Information Chris Baryomunsi. Yes. Ojjukira nti General Muhoozi yagamba nti bwe baali bamwagala ajje mu kakiiko mu Parliament. Yes. Yagamba tajja kulinnyayo. Ate n'ekirala abo abamuyita ababaka bajja kgenda mu maaso ge nga bavunnamye. Okitegedde? Nkitegeere ki? Era n'avuma ababaka nga bwe batategeera idiots. Ba idiots. Yes. Kakati Ssemujunganda agamba time yatuuse nga Muhoozi ne taata we
beetaaga ba idiots oba idiot abo babayamba okuyisa etteeka erizaawo kooti y'amagye kati ba idiot era ne balinnya baasi ne bagenda Entebbe ba idiots bayambeko eyabateekako ekyo ekyokubeera ba idiot okutereeza amateeka gaabwe kano kabadde kanzise useful idiots that Muhoozi Kainerugaba and his father have now presented another challenge to Parliament. The son said, I cannot come. When he was summoned by the Committee on Defense, he said, you clowns, you idiots, if I ever come, you must come crawling on your knees and I will arrest you. Then now, in Chotera, he's telling his father, maybe we need these clowns and idiots to amend the law. And I am waiting to see how these idiots and the clowns are going to. I am very happy and I thank God. Having dismissed an institution of the state as clowns and idiots, now he says, you idiots, me and my father, we are bringing an amendment for you to consider. God is very generous. But he says the High Command is going to sit and make decisions. No, the decision is how to amend. But eventually the amendment must be done by the clowns and idiots. And the idiots have been summoned to Entebbe tomorrow. You see, this is it. So tomorrow they will come all running to come and crawling on their knees. And because the like father, he said. yes, the father and the son have said the idiots go and come and bow before I want us. to thank God. I didn't know that I will live to see this very quickly. Maybe I thought it will happen much later. Having dismissed Parliament as clowns, he actually said on February 10th, he's raiding Parliament and not just protesting but to take over. Now they need them. So idiots, you have an opportunity. Okitegedde? Nkitegedde. Idiot kye mu Luganda? Idiot. Singa tukitaputa tukiza mu lulimi Oluganda. Idiot si be bagwagwa. Era be bagwagwa. Ali eyo osobola okitubulira tuba tusobe. Idiots si idiot si muntu si bwe bugwagwa. Bwe bugwagwa. Ndowooza kyekyo. Kakati yagamba tasobola kujja nga bamuyise mu Parliament. Tasobola kujja mu Parliament y'abagwagwa. Bwe batuuse nga balina kye baagala ne bayita abagwagwa bagende mu State House bamendinge Muhoozi ne taata we bye baagala. Kati omusajja ataba mutuufu ogamba nti abagwagwa. Era statement abakozesezza ntuufu okwongera okusiiga ekifaananyi kikugirayo bulungi. Tugende. Bino byonna njagala tubizingire mu katambi ka Dr. Sam Kazibwe kano. Kaliwa. Sagala akatambi kano yadde nakanyega mu kigambo. Byonna byeyogerera byokka. Okuva gye tuwatandikidde okutuuka kana akatambi. Byonna bye tuwogedde eggwanga weeriri gye liraga ne gye livudde bino ebigambo bikulu nnyo. Bw'otunuulira yonna gavumenti gye zaagwa ensonga zikwewuunyisa. Tunuulira mu Tunisia. General Zine al-Abidine Ben Ali yali abafuzi okuva mu gy'ekinaana nga giggwako ng'obuyinza yabukwata ku mudumo gwa mmundu n'abafuga n'omukono ogw'ekyuma n'abakolako effujo erya buli kika nga batunula 2011 omuvubuka asomye n'afuna diguli atunda bivaavava aba city council bamukutte ne bawamba ebintu bye n'asalawo okwekumako omuliro mu Busungu. Mu ddwaliro General Ali Ben Ali yadduka naye okumulabako naye ng'embeera tekyasobola kukyuka. Era akakisa ke yali asigaza kokka kudduka genda mbwangangusa Saudi Arabia gye yafiira. Kankusembereze wano mu ggwanga lya Libya era mwaka gwe gumu Gaddafi yatta abasibe 10,000 mu Abu Salim prison 1996 masasi bali bekarakasa balina embeera gye bayisibwamu ate nga abasinga obungi basibwa olwa byabufuzi n'abatta mu 9 tewali kyabaawo 2011 Pulida awolereza ab'eŋŋanda zaabo abaafa okuliyirirwa n'akwatibwa Tripoli. Bwe bamukwata abantu batandika okwekyanga Benghazi. Gaddafi n'amutta ku bantu abafudde n'abazze basibibwa ono gwe bakutte obukwasi n'okumuta ne bamuta naye nga tekikyasobola kudda mabega.
Okitegedde? Akitegedde muganda wange. Musobola okubonaabona okuva mu mwaka gwa 1986. Okay. 21 ne mubonaabona. 26 ne mubonaabona. 2011 ne mubonaabona. 2016 ne mubonaabona. 2026 musobola okubonaabona. Kyokka wakati awo olunaku olutamanyiddwa, omwaka ogutamanyiddwa, wiiki etamanyiddwa, essaawa ezitamanyikiddwa, kebeere sekendi etamanyikiddwa, ne wajja akantu akatali k'amaanyi. Ng'ebyamaanyi bye mubadde mulowooza omusajja mumutwala nga tebimututte. Akatalina makulu nga naawe ayagala aveeko okanyoomye. Ne kajjawo ey'enkonga ebadde ezitowa. Kisoboka. Mukakasa. Era abamu ku ffe tugenda bbeera balamu okutuuka nga tukirabye. Amiina, okikkiriza. So njagala tu wrapping up n'ensonga ya Kanso Nalukoola. Kanso wange. Kanso Nalukoola leero atabukidde abasajja. Olaba mwogeza Demba atuuka okuvaamu ekigambo. Ebigambo bya Kanso mbadde njagala mbibalekere bulekezi ne tugenda kubikubaganyako ebirowoozo nabyo. Kanso ayize okwogera. Ajja kuyiga ate akyayogera bingi. Akenda byo akaleero. Kanso ayize okwogera. Kanso leero akunkumudde ennyenje. Agasajja okubalumba agasajja gakawula ne gabakuba emigo nga tewali kyegwogera. Bwe bakwata mundu abakuuma ddembe bwe muti bwe mulina okukola. Ab'ebyokwerinda bataata baani abakiikiridde jaati. Omusajja abadde n'ekibuuzo ekituufu. Mu miitingi eyo bwe baali banominatinga abajjaati beefuga olunaku nga we bali ku ground. Naye leero mu nteekateeka zonna abuuzizza ani akiikiridde wano abajjaati. Sajja awomesa olulimi Oluganda oyo. Abajjaati ani tewali wajjaati. Naye nga luli baaliwo. Baaliwo nga basinga Nalukoola. Abalwanyisa obutujju terrorism be bannumbaganye. Singa weebali wano ne batubuulirako. Ekirala taata komisona w'ebyokulonda. Ani ali in charge ku security? Tukolagane na poliisi, tukolagane na UPDF, tukolagane n'abakuuma pulezidenti wa kuno, tukolagane n'abajjaati abalwanyisa obutujju. Ani omutuufu? Sajja abuuza ekibuuzo. Bakolagane nani? Kubanga luli yali amanyi babyakulonda. Yagenda olaba amagye ge geefuze ebyokulonda kati abuuza tukolagane na poliisi, magye oba najjaati. Kyewuunyisa RPC yatuyita mu ofiisi ye ku lunaku olwokubiri n'atugamba nti buli anaamala okubeera nominated ajja kgenda asisinkana abawagizi be mu mirembe. N'agamba temukola procession. N'atuwa n'omuwendo gw'abantu. Basooka kuwamba biwandiiko byange na agenti wange. Ng'abakikola be bakuuma ddembe nga bajja mu drone bakutte emmundu. Ffe tetulina mmundu, gavumenti yerina emmundu. Lwaki bateekateeka ng'ate bye bateekateeka babyagala bitwala ku maanyi? Ekifo kyaffe tetutegese ne bajja ne bakitwala aba drones. Ne bawamba omuntu wange n'ebiwandiiko byange nga be bakwata mmundu. Ekifo ne bakiwamba, abalala be bazze okukolerawo bo tebakibawambyeko. Ne bamala ne bankuba emiggo nga bannanga okutambula mu luguudo. Ani yabagamba mwaba ebyokulonda? Omuntu aneesimbawo alina kumala kuba na mmotoka. Atatambulira mu mmotoka takkirizibwa kwesimbawo. Emmotoka yange nagenda okuva wano okwewandiisa ng'ab'ebyokwerinda amagye ne poliisi bagizibikidde terina bwevaayo. Kyokka ng'ate be bamu ab'ebyokwerinda baŋŋamba va wano Walina kola ki Kanso Nalukoola? Walina kutambuza bigere. Nkuwagira. Addeeka. Wandiisa kuwedde genda.
nalina kukola ki kutambula kugenda abo ab'ebyokwerinda abatulumbagana abali mu biddugavu abajja ati omusajja ne bakuba waya ya bbulaaka bambi ng'abakuba bali mu bya bbulaaka ne bamuwalula ku kolansi wa bbulaaka ne bakuwalula ku kolansi wa bbulaaka nga bakutte emmundu za bbulaaka bakola bubi kanso teboogera baziba emimwa simanyi abakasiru batukuba miggo tebatunyegangako yadde ekigambo kambabuulire olwaleero tugamba abduction source arrest mumanyi lwaki temugoberera mitendera omuntu gwoze okukwata oteekwa okwogera naye n'omubuulirako lwaki omukwata n'omubuulira nti sigala ng'osirise kuba by'onaayogera bisobola okukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti naye toyinza kujja n'ompuula agaggo n'onkuba waya n'onkuba ebigala by'emmundu n'onsuula wansi kanso bakola bubi kanso byayogera bya nnaku mukola bubi mutusonyiwa okuseka naye kanso bakola bubi nnyo naye twagala okutegeeza nti mu Uganda bulijjo oli ku opposition nkyamu kakati eno yentuufu munaye kanso wootabadde twagala okuloopera nti ffe bino bibaddenga bya bulijjo eno gye wazze ffe tubisuubira olina ggumya mutwe kale baani abajja ati mu byokulonda byaffe bassebo ne bannyaffe ssebo komishona nsanyusa okulaba nsaba olabula ttiimu y'omukama wange baleme okulowooza okwetaba mu kubba akalulu n'atuula awo ng'ate yalina obuvunaanyizibwa kulaba ng'atuteekerateekera akalulu ng'abuuza ttiimu ye tukoze tutya okubba akalulu kano nga tukabbira gundi tekwawo ebyokulonda abantu abo bw'oba obalina mu ttiimu yo bagambe beetereeze ffe ekituwa maanyi g'abantu nze nteesa tusooke tukkaanye tukkirize nti tuno titugenze mu lutalo lwa mifumbi wabula kwogera bigambo mukulu Museveni teekateeka bulungi abantu bo bajje boogere bwogezi bigambo naffe twogere ebigambo olabo batetukuwangule mu mirembe naye bw'onodde mu kutukuba ng'oleeta abakwata mmundu si yene enteekateeka gye watusuubiza mu 86 si ye fundamental change eno si demokrasi basebo ne bannyaba abali eyo abakwata mmundu mbagamba mulekerawo kututulukunya ab'ebyokulonda mubeere makkati tukolo nakugambye kanso yayize okwogera akandudde ku ddoboozi obwenkanya demokrasi abeere mu Uganda kakati ab'ebyokwerinda ne bajja ne balyoka bategeeza kanso Nalukoola bino byatambudde bulungi nnyo tewabaddewo buzibu bwonna kale mwabaddemu obutonotono awo obulumira naye nga gwabigamba bamuwaludde ne kukola nsi owa bbulaaka kati mbuuza senga kale tebyatambudde bulungi byandibadde bitya tebyatambudde bulungi naye nga birimu n'omuntu mulamba kanso bamuyuza essaati n'agamba essaati yange ey'ebbeeyi munnamawulire tetumanyi oba anaatereera naye ng'ate owa poliisi atugamba byatambudde bulungi okitegedde wuuyo era fandi nominations zawedde bulungi wadde mwabaddemu okwemulugunya mu bantu abalala mwabaddemu obuntubuntu bwetusobola okutereeza naye by and large obumenyi bw'amateeka bwabadde butono nnyo abamenya amateeka twabaguddeko emisango naye abasinga twabakoshonings tulaba nti tulaba engeri gye tugenda okutandikamu ate bupya period eno esigadde ya open campaigns era fandi nsuubira nti enkolagana yaffe ya Kampala North Police n'abannaffe bonna betukola nabo tweyamye okulaba nti tukwatagana n'abakulembeze bano abasimbyewo okulaba nti batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe naffe tugenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti akalulu kano kakwa bulungi
mu mazima na bwenkanya n'emirembe. Era nsaba fandi nti ekinaabawo kyonna etwetaaga nja kikubuulira, naye sofa tuli ready era tugenda kukola. Tweyanzisa nnyo.